challenge ensinzo sanga wano gye sirierabira omwana womuwalabu emyaka 16 nga tansaba akaboozi nga ngamba omwana angamba bulungi how are you Maggie tambuuza tebabuuza nti obamanyi bulijjo tambuuza how are you cause I'm fine nagamba you want to fuck you what ne mugamba naye ngenda mukuba oluyi nti ne maama wo kisobola ne ku maama wo ne mugamba okimanyi nti ndi nnyoko nkuzaala ne mugamba ekitegeeza ne maama wo osobola omugamba no sisobola mugamba naye gwe nyamba naye ate ne mukozi munnaffe yakimugambako yagenda neddira mu 10 yamusalayo mukirabira alongoosa omwana oyogerako agula ne bamalaaya myaka 16 agula bamalaya kwa driver yamutwalanga driver yanyumiza oyo omuwala ngoyo mwana mwononefu bakama be batuddawo abaana bonna ab'ennyumba bamanyi oladduka ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Alright omukwano omulungi atulaba webale kubaako wano ku channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one leero kigenda baamu kyanjawulo tugenda kukyalira sister waffe oba my long time friend omukyala Magina Reiso atenga yaliko boss wange yayinako ekibiina ekizannya bina Uganda edda when I was growing up yomu kubasooka okunkasitinga ne banzikiririzaamu ne bakkiriza mu talenti yange abamala bako firimu edda abagoberera Shifa ku myaka emita around 17 years 18 Shifa yazanya mu firimu bagiyitanga Ndeka Nsome age is just a number yali about sugar daddy eyagala akaana akato ak'essomero ng'ate mufumbo nagizanya n'omwami Lubowa Yasin negizanya n'omukyala nga ayitibwa Christine Sendi era mu firimu eyo nazanyanga sister wa Maggie eyali tawuliriza sister we era ng'erinnya nazanyanga Rita in that movie abasinga mwagira bakedda so kati omukyalo oyo bambi yali boss wange yampisa bulungi yanzikiririzaamu so obudde buno ndi mu kkubo ngenda munoonyaako since mwendi mu Dubai naye ng'abeera walako ali Alaini so kati nyuma finding a ways zonna bwe nizo omutuukako bambi mukyalireko because she was really a good person and she's so kind. Nange bamanyi ebyensi bwe bikyuka wanne wali Maggie gyatugenda omukyalira Kiyuumba era mutusabire batukiriza okuyingira tumulabeko. Tugenda kuba twogera about life emboozi endala nnyingi nnyo ate era tugenda kuba era ate tulina business yatugenda odiscussingako business wano ne wali ne wano bingi tudiscussingene ku day to day life gwali mu Kiyuumba oba olina omuntu wakola mu Kiyuumba that person can be your friend oba relative wo oba mwagalwawo mukyala wo baani yenna weetegereze kuba mu mboozi eno oyinza obaako kyojjamu oba naawe omulala yenna ayita mu bulamu bw'ensi mu ngeri yonna gy'olaba nti eno beeri era oyinza obba olina kyojjamu tujja kuba twogera ne ku social media bliss criticism abantu abatunafuya abatucriticizinga nga tulinako byetukola so mungoberere ku lugendo lwaffe nga ngenda Alaini okunoonya Maggie. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze tukyali mu lugendo lwaffe tugenda ntambulidde hours nyingi because nalowoozezza okuhiringa taxi driver nesigenda n'ekyo nenfuna idea ekozesa public means so neetooloddemu kubanga okuva e Dubai
nenninya neŋŋenda Shelja ate nenninya ezinzije Shelja nenninya enzije Shelja mpaka Alain okusinziira mba neetooloddemukko naye in one way or the other kiyambako okulambula. Why not? Mubeereeko temuvaako, tukyagenda okuba nga tutuuka ku mwagalwa waffe Magina Reiso. Naffe tuli excited omulaba ate tumwesunze. Lwako obudde buyise twetoolodde nnyo kaba tusabire tube nga tukyasobola okuyingira. Hopshifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Baganene ezeno nasinne wali amayumba amanene agasinga wali nkuliko olugendo anti tubuze data nanzigwako anzizeho. Junior, mwanangu omuwalabu taata wewaka. He's black. Omanyi obuddugavu ng'omudinga. Nze kinsanyudde. Ate omukyala mwerwe. Naye ng'ate bonna mbu bawalabu. Nga bolaba mu bayindi mulimu abayindi abaddugavu n'abeeru. Musajja muddugavu ddala era njagadde nnyo omulengereko akusinga obwa black. Ddala kati mukyala we mweru kati ate obwana bulinga bwe Uganda ddala like omuntu era ali mu brown chocolate color. They look so pretty. Kale wewe unyina kola acha n'emikwano ebyo. Imagine oli mu kiyumba. Ate oli mugenzi. Oba Dubai emyaka 10 atalinamu. Akitegedde? Atalina connection. Nkolina okubasiti. Anti gwe wasooka Kampala. Jontere gwawomye. Obeddwa? Amiina. Nina ofumira omuntu n'awomera. Junior n'ajanja. Junior badde. Naye nga bannange ndi kuwagala kulaga baana ba ttiimu Shifa. Omukyere gwawomye mugulaba baswiti. Ntuse bulungi Alain mwenna ababaddeko mwebale goberera ndiwa bayitawo Albertine plot 26 house number 30 Albertine Street. Mwami Kalifani nayo ono omwana bambi yali asubira kalina kamukabayiro bayiro nyo utsebe namayiro tumiyayi kasera kaka bombuza nshala bange mwagala nnyo luwote kale kibuzo ngate kawe ekyo mwani mabena manye ayi nalamuzo bibuza bya bibesa zina onenda bakimukushimu sebyeddabe nali mubiddamu. Twebaza Katonda tusobozesezza okumiitinga sister waffe ne tuliira wamu emmere mu kiyumba bakiyita kiyumba bana ekibiise ebiyumba si nti biba bibi biba binene nnyo kiyumba gye kiri eri nefe waliwo wetutudde ebigambo mbyerabira nange ntegeera mpola eno magirensi abasajja mwe batuula abasajja babaawo emikolo oba abasajja bakyadde abakyala babeera eri abaami ne babeera eno waliwo TV ennene bazanyirako video game betuulira muno okwegamba mwe batuwadde ne bamugamba abagenyi bwe bajja naye nga tunyumize ku kibadde wano bakozi banna abalala kibasanyusizza abakozi bo bambi gye basanyuse kuba omwami azawo emyaka 2 n'omusobyo naye tekimutuukangako oba batya n'okukitulunze bunenze nina endowooza nti wakirigezaako olemererwe naye tolemererwa kugezaako kintu ekireetera abantu obuzibu butagezaako wangamba ojja ne ŋŋamba kansabe kuba kama naye nasooka kutya ne ŋŋaana kati neneebuza ku mukozi munnange omunangamba totawaana tebajja kukkiriza nze muntu nti ekintu mba mmanyi kijja kubaawo inshallah kati neŋŋaana nemusaba tamanyi luzungu ng'ayita ndujjukira ku olwo ng'oŋŋamba kambalinde bakomewo nsabe baawe n'akolaki n'amuvuunulira nembagamba ninyakyaza sisita wange ajja kundabako omwami tewali buzibu ajja ddi namunyonnyola nti ojja 19 naye ojja wano nga 2 naye lwakuba kati kale olwokubadde bize 24 naye kirungi otuukiriza naye bali ne kibaluma
kati bagenza olaba leero bukedde weetaala otufumbira kati enfumbako oli lwaki ofumba wano wawo olina okufumba bajje munyumye mugende ponze mwali mulabye yabagenyi abakyala wantu ne batabawaayo kantu nebaganya abantu temubafuna tebampisa mbiri tetuganye balina empisa embi abawalabu tetuli balina empisa naye ate ku kyemmere tayinza kugaana kufumbira mugenyi kubanga bakola zi donation Africa bagaba engoye bagaba biki naye si ekintu ekiyinza obbamalamu naye ono nti yagudde nti ennugu y'abaddugavu badde bawulira bubi beewuunyiza tamanyi Abannayuganda bajja kujja era nebooze tonaye nti takubuuzizza era mulabe tambuuziza nenze tebindya bujja awulidda bubi naye abeereyo ku n'abantu babajja e Bulaaya namaana ngamba nange nja gamba sisita wange teyasajjuka naye agenda kugamba sisita wajje alinye ennyonyi jasula kujja kumukyalira naye abeere ng'alina abamukyalira tobola ennugu eba buli wamu tobanza abantu b'ennugu tebakyammenya kiri kya oba kya era bwe bakuga nze kyobola bwe bamugamba nti nkoze ekintu kya mutima mubi nkirwanisa nnyo kuba nti omutima omubi mubi ate oluusi omutima omubi gutulugunya gwennyini gwo anti kati omutima gw'omubi tegugenda kulemesa tugeze nze bwe nkubaako n'omutima omubi tekigenda kulemesa gwe magi Katonda kye yakuwandiikako nti kijja kuba nze ne bwe neekola ki nembula okwetuga nti kyekintamya omutima omubi oyinza okukola omutima omubi naye omuntu Katonda ng'ayimusa muyimuse n'owenyogotola mbuliri n'oweesiba ekiwero bwoti ng'afiiriddwa ng'owulira ofa ndesigala mutima mubi mukama akumpoye kiringa ngero wala n'omuntu omanyi kiguweka emalako emirembe oluusi gw'obalanga tamanyi nakumanya nti omuwalana ye yeeyagala aseka jja newooli gunyumya kati naffe nno tusaasira abateekayo mu vidiyo bwaffe oli obudde ali n'ebizibu byo nze simanyi nti olina ebizibu byo nze mu kupostinga mpostinga na sanyu kati onfumbidde kapiraawo kawoomi n'essimu ezikwata obulungi nziina kapiraawo kansanyudde nze nja postinga kapiraawo kange simanyi oba oli yasuza enjala nange apostinze kapiraawo tomanyi nange neebaza Katonda weebaza gamba nange apostinze kapiraawo olunaku lulamba siinako enaalidde nsanyuse omanyi tugenda tupostinga ekintu omuntu n'agamba maalo tugeze nemba mu nnyonyi nepostinga n'ogamba maalo tomanyi ka trip ako nkakoleredde ebbanga tubasomedde kati nakoma okuba wano ddi si January mbutuufu bwe nava wano January birthday yange neggwa tebibadde byangu gyendi I've gone through a lot mwalimu accident ye lwaki teweeyagala nga mukama yakonya accident emmotoka yeevulungula kuva eri waggulu nga byolaba essi muleke bannamwe beeyagale mwaba oli afunye omukisa ne batutemamu ate kyensinga celebrating nandiwulidde ntya nga nze shifa nvuddemu ndi mulamu nga abamu ku baana benkola nabo kuliko gwe batemako okugulu naye bane okumanya Katonda njagala twabyaba twavaamu buli omu talina wadde scratch ku mukono ate nze yasigaza scratch nti omutwe baagutunda kati bondaba gamba munnange bannange mukazi watunompereza ne kati bwe tuba tusanyuka mutuleke oluusi ovudde mu ntaana y'okufa jjukira nali mu mbeera ezaawo emmotoka ndi mu mbeera y'abantu okugamba nti asembye jjukira nze nkola na mmotoka nga bw'ogamba you can't stay without a smartphone kati nze sikyasobola kustayinga without a car oba njagala oba saagala nga tebiriimu kweraga tekikyasoboka kati nayina okustragolinga emmotoka yonna yasaanawo ate teddewo bulungi yennyininyini ogitya mulimu okujjanjaba abaana abalala be nali involved nabo kuba bonna batunuulidde ggwe okitegeera naawe olina okwejjanjaba ate olina okwejjanjaba omutima olw'ebigambo ebikolwa ki ebyogerwa kifa ali mu kusaddaaka sho yagaana dda kati nsaddaaka mwendi kwegamba mu kusaddaaka nange neetwaliramu aizolo kati nze ate mu accident nata abantu era oŋŋambye waliwo gwe nzizeemu comment simanyi na bigambo gye nabijja anti nze bwampa respecting kuwa bw'otagimpa kali wali owulidde bwe nduyiza oluwalabu gayira wallaahi
Kaliwali is like ekijja I don't care. Kaliwali so chiba si kyayagala kumanya respect me I respect you. Yes. Ate tulina engeri gye batuyisa anti kitabeera ku TV ne bwe nkivuma tekijja kudda mukwano. Nawe oli muntu olina ate aba TikTok baagala nnyo popularity batya ajja kuvume onyiga omuddemu ne ka video bamukebere nze sikuddamu na ka video kuba mukimanyi kwobeera oyagala nkuwa comment ne kuwandiikira olina gwogambye muzeemu level agenze n'akugamba opostinze omusajja akusiba guudi ku mutwe ekitambaala naga singa naakuleetera ddala n'obeera eno omaze n'omugamba ku byenvestinze e Uganda segomba nakubeera eno okitegedde mpozi nze musitule mutwale omusajja gwaliko atembeeya butambaala bw'oku mutwe kati ate obuzibu bw'abanayuganda nze magi mu nsi ntya nnyo okwogera nga sikoze research anti osobola okuswala kati onaayogera tamanyi lwaki akansiba tamanyi kyakolawo kati omulala najja n'agamba shifa ojja oguleyo kakaya ka bbulaaka ako koweesibye like kiringa nga boga nti abaganda twambala gomesi nga bogamba abanyankole bambala busuuti kyambalo arab kyambalo ekyo ekitambaala like culture yaabwe kati oli jajjava ate nayita gowamala ate yaba n'amaalo aveeri ng'aduma n'apostinga talinyangayo tamanyi lwaki okikoze wabula obwongo bwe kyebumugamba kyakola ki yes mukuliko abaana ku TikTok abalina waako omulungi abaana bafunyeeko ne business oli ejenamuterawo okugamba obutajja nawo ate nze abo be bavuma benkeberako kati waliwo omwana yafuna diru ya obulango bwa MTN. Omwana oyo yanyumya story engeri gyejjamu ku TikTok. Lwaki nafanya ku story because nange engeri gyejjamu ku TikTok. Emikwano gyanvaamu like I was down. Bena impita mikwano omanyi abantu bano tuba tulinnya Katonda abatujjako naye toweevumanga lwaki bamukujjeeko. Katonda alengera emitima gyabwe gye tutalengera. Kwanza nyina abanvaako ate bingi ebyasumuluka ng'omuntu bw'ogamba olina heartbreak mu relationship nobeera ne heartbreak mikwano bonna ne batandika against you ate oli wali otwalanga mukwano gwo nagamba ngenda fuba simulekera muntu n'omu kati ye obulambo yali amanyi nti boyfriend batukolera buli kimu nti without a boyfriend you can't drive, you can't have a business and all that n'atabula boyfriend n'atabula emikwano n'atabula buli omu era ebiseera sibirabye twagenda mu lockdown fact yali byakabaawo ne gundi lockdown nejja ebyo covid corona the very first time obijjukira ebyasookera ddala so mu 2020 mu March nayita through hardship so that's when I like when nafuuka nnyo serious ku TikTok kati ngenda ulya story oli omwana ali ku TikTok okwo omuwala bambi anyumya story ye naye kati TikTok agifunyeeko afunye interviews ezakabi afunye obulango erinnya ekyo imanyi birungi Samantha yes gwenyumyako kati omwana afunye eddiiru ze zonna bambi nze kati atalina mutima mubi nsanyuka kubanga ffe abo abaana betwatandika nabo TikTok nga bantu batuvuma tulinga bizonto twekoza tulinga bakataala naye kati bonna bajoyininga dda abamu bajoyininga dda batuvuma nabo kwebali bamaliza bafuuse bizonto nze nzireno nenseka ne muneefe yatubeezaawo good enough nze bwe mpositinga akagoye nenkolera mu TikTok nga bakalamuza ndabakagula nfunireko business exactly ng'oli ajjaga shifa adduuka liri wampangisa olugoye kati bino biba bize nga bituvuma ffe nga tukola wena testingira abannayuganda nti bo babategeera batya abamwe napostinga ka video namanya nina kafutaani z'ensuubula eno nenzitwala e Uganda namanya bwe postinga kafutaani nga sirinaawo kyonoonese tebagenda laba lugoye kati ma ntambula n'endaga nti ngwa balaba video nze nakategeera I post what I want mujja kiraba namanya bwe siteekawo byonoonese tebagenda kubiraba just boona post go bagenda bambi mujja munguleko comments balaga oseeredde nga tukola gitambuza kalabaako nakakolera emirundi ebiri mu bwongo bwawe sasa akwebuuza lwaki nseeredde emirundi egyo mu ngoye ezo biri namaliza nfunyemu basatu
Shifa nyina birthday ntungira olugoye olwomulala Shifa nyina photoshoot Shifa nyina nengamba kati mbabuta waliwo ajja olabangwa ne waliwo agenda olaba olugoye kuba kagenda nnyo era noba otunulira views ezikaliko kali 10,000 ate bwe saagwa buli perfect buli 1,000 twanategeera nze nabategeera nemba studying obwongo kitegeera naye nga twebaze Mukama kuba ntusonyumya emboozi wanne tuseka waliyo ebiyumba ebimu abawalabu nga tebaagala bayinza okuyita emirundi 10 balina okutulaga nti wajja kukola mirimo so batuwadde bo bano bakama bange si babi kale omukyala nga omanyira abakyala abawalabu omumwa guno bo bayomba bo kale taagala kubeera kawo nga tayombya at least alina okujjukiza kujjukiza emba oli mukozi kyabayagala nga ebirala byonna ebyokulya babikuwa bulungi waliwo abaana abali mu biyumba bambye nga kati ng'emmere gye tuliddemu bwetyo neggwanga gye bagala tokimanyi kati ate ebyana ne biwandula namu bino si bye bicyafu ebimu abaana abamu babonaabona bambi naye nga bagume kiba kyakaseera buseera ate abamu bannabwe bamalako n'emirembe naabanga yajja ne munnayuganda munne yennyini ate nga yamumalako mu kiyumba nga te bali wamu yamukolako olugambo kyokka ate yandibadde muganda wo abaana balina ettima abamu tebaagaliza munne nakufuukira ekizibu ekikazi nekikufuukira ekizibu kiboosi ate n'omuwala gwe wajja naye owansiiyo oluusi oteekeko n'ewaka nga walekayo stress okitegeera kati waliwo bambi nyina abaana abamu nze nkyalira ne ku baana baabwe bayibawe nze I have a thing anyway nyina abantu bange abeebweru oli najja naga Shifa nsindika ssente omwana siraba wadde kafaananyi ke nkyalirirayo ogenda olabe ku mwana wange oba asoma oba biki mbalina bangi bambi akubulira story noba touched nogo why kensobola nange kankakole Katonda alina ensonga lwaki amuleese gyendi okitegeera naye oba ne stress ye ya mukozi munno ne stress ya boss ne stress ye Uganda okweralikirira bokolerera baana abawala bambi ng'akulabiridde abaana banne musiimeeko mubasiime naddala mu abali ku byeyo obujja mubuze ebbali obujja kiri kinywa bunywa kubampe muddemu simanyi nange sikitegedde nange kennyini kyoyogedde kiri kinywa kyekitulwanya kati bannange ebimu tubireke tugende n'ebikulu nti omuntu akulabiridde abaana bali ate ono omukyala olusi teyabaayo na mu nsonga zammwe abatabiri ajja luvannyuma ne waba kale yabirimba abasajja tubale nayiga abasajja ne bwokola otya ne bwokubasama mu buliri nga wakulekawo abajja kulekawo kati bane musiime tukole nannya abakyala ate nekyo ekikulu kukola tukole ebira byonna ate woba olina ssente lava ekunoonya yes okimanyi lava ekunoonya nga olina ssente tomanyi abasajja gye bava okakasa gwe kwata bukwasi mmotoka tolina mmotoka gwe vuga ati kati gwe kirungi olina omusajja walabaani bwalabeka ndosoba ngaayina walabaani eyajja omusajja oba omuyina agamume kale tukyale oba bayithawe okirabye gwe walabaani emikolo bagikweka Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo naye nga nze ninze kali akaboozi koba tonnyumiza akaboozi akomwana abaana beno challenge wadde nyumiza challenge zemusanga challenge ensinzo osanga wano gye siryerabira omwana w'omuwalabu emyaka 16 nga tansaba akaboozi nga ŋŋamba ebyo bandi omwana gwenzaala nga mpita bulungi nali nebasembulo etuwumula tumaze okulya nga guli munaye gwekola naye aŋŋamba magi mundi akuyita mu kisijja kwogera limwe akuyita mu majinesi majinesi eno nangamba mpumudde naye nabo batuyingirira tuba tuwumudde ate batuzza nengamba yagala musomesa kiki nenvamu n'obusungu mu buliri nengenda nabejukira wajja basomesa nabe kyanga naye nga mwasanga alina ebigezo nazija mukazi watuvudde mu tulo n'omwana anangamba bulungi how are you magi tambuuza tebabuuza nti obamanyi bulijjo tambuuza how are you konza I'm fine
Nagamba I want to fuck you. What? Nemugamba naye ngenda mukuba oluyi. Nawulira obusungu. Nene mutunuulira ne mpulira ennaku ndaba mwana muto. Nenga akati ono mwana kamubuulirize nga maama. Nemugamba okimanyi nti nkuzaala. Nengamba I know, but I want to make love to you. I love you. Ne mama wo kisobola ne ku mama wo. Nemugamba okimanyi nti ndi nnyoko nkuzaala. Nemugamba ekitegeeza ne mama wo osobola omugamba. No, sisobola mugamba naye gwe nyamba please. Ng'omwana yenna ayisituse. Ngenda otuna kupale mwana asituse. Naye kirungi. Bwe nayingira naleka oluggi luggule. Engamba owaayo wayagala okunkwata nziruka. Ng'omwana ngamba I want to fuck. Yakyogera fact bw'atyo. Sijja nagamba mbuki. Naye ate ne mukozi munnaffe yakimugambako. Yagenda neddira mu 10 yamusanga mu kirabira alongoosa. Namugamba kankoze no ssente tukole ki? Naye n'agaana. Yagaana naawe. Ne mugamba wakigambako ne gundi. N'oli omuwala sijja kugera mannya. Nangamba ye namugamba naye yagaana. Ne mugamba bw'aba yakkiriza. Naawe yandikunyumiriza ate naawe n'akunyumya. Nagamba bwe yagaana ne mugamba ogenza okulanga oli wa myaka nnyo akuleetedde ddira mu 10 emitwalo 10. Mbu yeebake naye tekirina kusente naye akamanyiiko agula ne bamalaaya myaka 16 agula bamalaaya kwa driver yamutwalanga driver yanyumiza oli omuwala ng'oyo omwana mwononefu nnyo banange gan subscribe to my YouTube channel where we surprise your loved one Emboozi mpanvu madi atunye surprise naye n'Emboozi mpanvu tubyogeddeko byonna life bwagisanga no tuli mu kiyumba Alain gye tukyali. Madam is calling you. Madam? What? She said you have stayed, you come. She said you have stayed, you come. You have not finished. That's what she's asking you come. No, I have not finished. I can't tell her, you know. You tell her I'm coming. You tell her she has not finished. She's still with the visitors. She thought they had gone maybe. Tell her they are still there. No, she has said you have overstayed. She is going out. Tell her. And hi. Kenyani. Hi, how are you? I'm fine, thank you. She's called Magida Akenyani. My good neighbor Kenya mambo. Poa. Najua Kiswahili kidogo dogo. She's going out. No, why is she calling me? I don't know. You know, it's today. She have to shout. Let her shout. Ngabi wende. Mbona maja kushout. Tell her I'm coming. Ara jasha wotinga nero ajera ngotero zongo. Ate bajumye talewe roba. We atudda musajja wadde bade ngana tabanga ate batukoya zino ko wananda ne bako ofunde kyawa kyawa nansende nikuze hawa kigenda ya keke kakuzoga mbuki ngakulabe kanza anafreni kwa kazo kati sikekeo kama kale omusajja mukoneko eno kati yotero tula nokola ku video tula n'okujjayo wabagenyi just ne balina entebe za bbeeyi zino entebe ziri $3,350,000 ate seeti emu si zino zonna kati tusanga eddiro liri $1,000,000 nga 8 entebe zino. Who? Kati awulira tumuliddeko ki? Kati buno budde ekiro kino aba alagawa? Abaana kyokka gye bakoma bakuuma n'obwonoonefu. Gwe kati bakuyita batya bwe batyo n'engombe akubidde essimu bivaako bino byo oza bivaako mangu Sifanna Kawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Okay, banange bye tusabirigane nawe bali kujja kunda bansiye byonna sabirigane mukama akuume nedda
bazze bweru balonga sajjata kikola mali sajjata kikola abenaku banange kikola abenaku banange badde nti akagala kujitema kale mikwano banange magi tunaddamu nze kola emirimu balino nonno wali bakama be batuddawo abaana bonna ab'ennyumba bamanyi onadduka bamanyi atoloka. Mama, come, let's go. Later, I'm getting my bag. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.